Okusuula obuwangwa n'ennono kituviiriddeko okutambula mu nsi muno omuwawa. Okusuula obuwangwa n'ennono kitufiirizza nnyo ebyaffe. Okusuula obuwangwa n'ennono kitulessezzaawo ebyo bye twandifunyengamu omugaso mu maaso naye nga tetubitegedde. Omusajja akeera enkya n'aba n'omukazi nga yandibaddemu omukisa gwe n'amuyita myaganya gy'engalo olw'obutamanya n'okkuzibwa omuwawa okuva mu bazadde abaakuzaala. Olw'obutamanya ensi butya bw'etambula, osobola okufiirwa emikisa emiyitirivu ennyo okuva mu bakazi ab'enjawulo bozza olemererwa. Omusajja osobola okukeera enkya n'owasa omukazi, omukazi n'akusobera mu mbeera ez'enjawulo. Omukazi tasiima, omukazi bw'ogenda omugendako ekkubo liziba, omukazi buli budde yakuba emimiro, omukazi buli budde ye muyombi, omukazi bw'ogenda omugamba nti tugende mu by'emikwano eby'ekisenge gw'osanga tayagala. Abaffe ogoba mugobe. Omukazi gwe wasanga omwagala oba olina okubako ebintu by'omanya era n'obimala. Omukazi asobola okuba ng'akulumya ewaka naye nga yagenda okuvaamu gwe okugula poloti eziwera 5 ozimbe mu Kampala, ogule amamotoka ensi ekwagale. Naye ng'omukazi gw'oleese ewaka wa bukwakkulizo. Naye ng'obukwakkulizo obwo onoobumanya ensi egenda kukunyumira era egenda kukwanguyira, kubanga omusajja yatondebwa ng'alina okubaako ne munne okusobola okubeera mu nsi obulungi n'okuzaala abaana abateredde. Omuntu yenna nga muwuulu mu nsi muno tabalibwa nga muntu era aba tajjudde. Omukisa gw'omuntu ogujjudde aba alina okubaako olubirizi lwe ku bbali. Omusajja omanya ddi nti mukazi wange omuzimu gumubanja oba emizimu gimuluma? Omukazi yenna yenna ng'alumwa ekigalanga ng'ali mu maka go wamuwasa, emizimu giba gimuluma. Omukazi yenna nga bw'ogenda omugendako ekkubo liziba, emizimu giba gimuluma. Omuzimu ogwo guba n'ensonga gye gukubanja gw'omwami. Era bw'ogenda okunoonyereza ennyo osobola okubeera ng'omuzimu ogwo gukubanja okugubikka oba okugwambaza oba okukyala ewaabwe w'omukazi. Omukazi yenna nga bw'omugendako ekkubo liziba, ako kakwakulizo nga bw'onoogamba nti mwana waani gw'otwala bw'otyo nga tolina kye wali ompadde, lyekkuba okuziba. Okitegedde? Omuzimu guba gukugamba sooka ompe nkuwa omwana wange. Omusajja bwe waka ku mukazi ng'ekkubo liziba, ekyo kye kibuuzo ekibeerawo. Olowooza omwana talina babe? Wali ompadde ki? Mpa nkuwe, mpa bye nkubanja nkuteera omwana wange, lyekkuba okuziba. Osobola okuba nga tokyalanga waabwe, osobola okuba omuzimu gukubanja gubikka, oba omukazi oyo ng'olina omubikka olubugo, oba okukyala ewaabwe okutwalira maama gomesi, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Oyinza okuba ne mukazi wo ng'avaamu embuto. Ebiseera ebisinga obungi okuvaamu embuto gutera kuba muzimu nga gubanja mukazi wo. Abakazi abasinga obungi mubawasa ne basirikira ebyamamaka gammwe ne bagaana obyogera. Tuula n'omukazi omubuuze nti ewaka eyo kiki ky'omanyi. Omukazi eriyo abakazi bangi be bateeka ku busika nga bato, n'asikira ssengaawe ng'omukazi ali mu P4 ng'akyali muwala muto, oba ali mu P7 oba mu siniya 1, n'asikira ssengaawe oba jjajjaabwe. Kakati n'asoma emisomo oluusi ne gigaanira mu siniya 6 oba siniya 4 n'ajja afumbirwa. Omukazi n'atandika okuvangamu embuto, omusajja n'obonaabona n'omukazi naye ng'omuzimu gubanja ekintu kimu. Omuwala addeyo ewaka bamubuulire ebyaliwo, oba agende yeebuuze bamubuulire ng'omuzimu gumubanja akambe n'ekibbo n'olubugo. Kyokka ebintu ebyo omusajja tosaanidde kulangira mukazi. Omusajja tosaanidde kusalawo kugenda kufunayo omukazi mulala, ono omulekewo olw'okuba yavaamu embuto. Ekyo kikyamu era mwongera kusiraana busiraanyi mu maka. Bakugamba bulijjo ky'olinawo ky'oba osooka okulwanirira. Lwanirira ky'olinawo, kyandibanga kye kirimu omukisa gwo.
Omukazi todibaga mu dibage, omukazi tolekaawo muleke. Wabula sala amagezi, noonya nnyo, lwana nnyo, olabika okubeera nti otereeza embeera eri wakati wo ne mukazi wo. Era bw'onooginoonya n'ogimala, amaka gammwe gagenda kutereera n'empeewo z'omukazi zijja kukusiima nnyo. Osobola okuba n'omukazi nga buli lwazaala bamulongoosa emulago. Ako kaba kambe mu famire, ogwo baguyita mwambe. Omuzimu guba gwabanja akambe kaagwo emirembe 3 emabega. Nga bajjajja ba abaddawo omuzimu ogwo gwabanja tebaagufaako. Ne waddawo jjajjawo omuzimu ne gubanja tebaagufaako. Ne waddawo kitaawe ne bassenga be omuzimu ogwo tebaagufaako. Gwabaluma ne bayita mu mbeera yonna ey'obulumi, tebaasobola kukimanya nga nabo baakula muwawa. Ne batuuka ne bafa ne bavaawo, oba oluusi bassenga ba mukazi bo bakaddiye. Kati ng'omuzimu ogwo gwasala eddiiro bali bwe baamala okukaddiwa guli ku mukyala wo naye nga gubanja kambe. Akambe ne kafuuka akambe nga buli mukazi wo lwatuuse okuzaala ekkubo lifunda nga ne bwe bamuwa eddagala erimenya litya. Eddagala ly'omanyi nti limenya, emmumbwa ne muzikozesa ne mutambula ne mukola mutya, naye ng'omuzimu gubanja kambe. Abakazi abasinga obungi bye batera okusala mu malwaliro kaba kambe. Omuzimu guba gumubanja ekibbo n'akambe n'olubugo. Okitegedde? Omukazi aba abangibwa okugenda okulima ebijja, kyokka okulima obijja tekumala, aba abangibwa akambe ng'alina okuba nako mu nnyumba. Omukazi yajja kufumba ttooke, omukazi yajja kuwaata ttooke, kyokka akambe takayina. Akambe ako kaba ka muzimu, si ka mukazi wo. Wabula omuzimu gubeera gumubanja akambe ako akabeera kamukwasiddwa olw'olumu akawaasengako ku mmere gy'agenda okufumbira omwami, kubanga bw'owasa omukazi aliko empewo, ebiseera ebisinga oba towasizza oyo omuntu, oba owasizza ebimuliko by'obeera osembezza ewaka. Kati akambe kali kaba ka muzimu olw'olumu akajjayo n'akawaasa ku mmere gy'agenda okufumbira bbaabwe, yeggwa omusajja. Kati ebiseera ebisinga obungi omukazi bamulongoosa emulago. Omusajja olw'okuba wakula muwawa, olw'okuba oli mulokole, olw'okuba okola maofiisi, wasoma nnyo oluzungu lwe luzungu, ng'ogenda emulago nga muteesa ne mukazi wo nti nabaana bagikyuse, oba bakutula enseke, oba nabaana bagiggyemu. Obwana bwe muzaddeyo obutono mu bukulu be baana b'osanga nga mwazaala abaana 4, abasatu ne bafa ne mukuzaako omu. Oba abaana ne babulwa amagezi kubanga omukazi ono yali alina okuzaala, omusajja n'oteesa n'omusiruwaza, n'abaana ne bagivuunika oba ne bamukutula enseke. Ng'enzaalo zaazadde, lubaale wabwe w'ekika kye n'akunyiigira nnyo, oluusi ng'aliko omuzimu gwali gunnakizaalizi. Kati gwe olw'okuba obutamanya n'omuwawa gwo n'osalawo ne muteesa omukazi bamukutula enseke oba n'abaana bagiggyemu. Ogenda okusanga mu zzadde lyo ng'abaana abamu boonoonese, ng'oluusi babuliddwa emikisa kubanga obukojja bwanyiiga, n'osanga abaana mu bukulu nga bavuga bigaali nga bayaaye nga taata wafa, naye ng'ekikolimo kyava bukojja. Omukazi yenna yenna ebiseera ebisinga obungi bw'ogenda omusanga nga wansi mukalu nga wamuwasa mu maka, omukazi leka kumulekawo, ogenda ofuna omukazi omulala nti olw'okuba mukazi wo akusobedde. Ebiseera ebisinga obungi tuula ewaka osale amagezi, mukazi wange bw'ati si bwe yali, ekizibu kino lwaki kizzeewo. Bagenda ne babalimbalimba ti oluusi empeke zaamira oba famire ye mubuzizza amazzi, naye ebiseera ebisinga otuula ozuule lwaki mukazi wange afunye embeera eno. Omuzimu guba gwegasse ne maama Nanfuka, Nanfuka ye mwannyina wa Kabaka Bulamu. Okitegedde? Okuva mu kika ekyabengeye, kubanga Nanfuka yali muntu n'afuuka omusambwa. Okitegedde? Mukyala wo ewaka babeera bamubanjaawo ensuwa y'amazzi. Omukyala yenna ng'abuzizza amazzi nga muli waka naye nga si bwe yali, biseera ebisinga obungi weezuule weenoonye. Omukyala oyo omuzimu guba gumubanja ebintu byagwo, oba okuddako ewaka okulima ku bijja, oba okuteekawo ensuwa y'amazzi ewaka. Abakazi be muwasa baliko ebintu bingi nnyo. Omukazi asobola okuba ng'aliko omuzimu nga jjajja mwoyo yabanga n'ensuwa ewaka ng'amazzi ganywa gava mu nsuwa. Kati nga mwe munywa ga firiigi, munywa ga bidomola, mufumba amazzi ne mukuta akadomola akeeru bulungi nnyo olw'okuba katangalijja, mwasoma, muli ba luzungu, oluusi omusajja dokita mweyinulira
ku mazzi ga firiji akadomola akamyansa bwe mufumba amazzi muteeka mu kadomola ennyonta bwe baluma teerako mu giraasi kolaki kumbe omuzimu ogwajja ne mukazi wo bwe gwabanga nebba waagwo gwamuteekerateekeranga amazzi nga gugasena mu nsuwa era ensuwa eyo eba erina okubako ekibya n'olwendo era omukyala asenesaamu lwendo n'alyoka akuteera mu giraasi oba n'akuweera ku lwendo y'omukyala okutuukiriza omugenzi ogwo aba alina okuba ng'anywera ku kabya. Okitegedde? Kati amaka agasinga obungi gasattulukuka, amaka galemerera, naye ng'omukazi gw'obadde naye yabadde ajja okutuusa ku buwanguzi. Osanga omusajja nga mukazi we yamulema naye ng'omukazi gwe yaleeta ewaka abonaabona naye bubonyeebonye naye ng'omukazi gwe yasooka okugoba ye yalimu ebibye. Omuntu bulijjo abamu omukisa gwo naye obutamumanya weekanga obonyeebonye mu nsi ng'era tokungudde. Okitegedde? Ebiseera ebisinga obungi mwegendereze embeera ezikyukakyuka awaka. Osobola okuba n'omukazi n'omuzaalamu abaana babiri oba omwana omu enzaala endala ne zibula. Enzaala endala bwe zibula ng'otandika okunaawuuza ebbali ng'ofunyisayo omukazi olubuto. Amaka nga gakyankalana emikisa nga gibula so kumbe guno omuzimu gwali gukuteegeddewo omutego otambule weezuule lwaki omwana omulala abuze. Ebiseera ebisinga obungi omwana buli lwabula era ebbanja eryo liba lya muzimu. Omuzimu ogwo guba gukubanja oluusi okukyala ewaabwe, oluusi nga gukubanja embuzi ogitwala ewaabwe oba ente oba okukyala otwale ebyabakulu oba omuzimu ogwo nga gukubanja okugubikkako olubugo. Omuzimu guno emizimu egitera okukola ekintu ekyo ebiseera ebisinga obungi giba gyali migagga. Kati ng'omuzimu ogwo tegwagala kumala gabawa bugagga bwagwo kubanga gwe tonnaba gutegeera. Omuzimu ne gusooka gukuwa omwana asooka n'amuzaala bulungi, ne gukuwa owokubiri n'amuzaala bulungi, ne mumala emyaka 3 mu maka ng'omukazi tazzeemu kufuna lubuto ng'ate temukozesa family planning. Ebiseera ebisinga akabonero ako bikakutuukangako ewaka, tuula n'omukazi weesondesonde bw'oba tokyalanga waabwe ogende okyale. Omukazi oyo mubikka olubugo, mutambule ku musawo bamwambaze olubugo. Olw'okuba amadiini gano n'amawofiisi n'enzungu abantu abasomyeko olw'okuba ssente weeziri tebatawaana n'ebyo. Omusajja olugira ng'afuna muzigo mulala ng'apangisizamu omukazi omulala ng'atandika muzaalangamu baana. Abasajja abo basanga nnyo nga bafunye ebizibu bingi nga abamu bagobeddwa ku mirimu lwa mukazi gw'ayina ewaka. Oleeta omukazi ng'asaaga ewaka n'akufuukira ekizibu. Oleeta omukazi ng'asaaga n'akuleetera okwavuwala emirembe n'ennaku. Oleeta omukazi ng'asaaga ku mulimu ne bakugoba naye nga kivudde mu butategeera. Gwe bw'olaba omukazi waka afunye ekizibu osalawo kuwasa. Bw'olaba omukazi waka afunye ekizibu osalawo kukyusa mpisa. Bw'olaba omukazi waka afunye ekizibu gy'obeera yakyereetedde gwe ly'oyitanga essanyu ng'ogenda onaawuza mukazi mulala. Ate bw'otuuka ku mukazi omulala ate n'otandika okukola olugambo ku mukazi wo waka nga bw'atazaalira nga bwe yakusobera. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Singa obeera n'omukazi n'olaba embeera nga zikyuse bw'okoma wabeera munyiivu. Abasajja abasinga obungi bw'osanga obonera awaka otandika kulangira mukazi wo nga bw'alabika nti yafuna yamusigula. Naye ng'oluusi ne mukazi wattu tamanyi kikireeta. Omuzimu ebiseera ebisinga obungi gubanja omusajja ono okukyala ewaabwe oba okugwambaza ajjewo obwereere omuzimu ogwo bwe guliko. Kati omuzimu ogwo nga buli gutemba mukyalawo afuna obusungu. Bw'ojja ng'oleesa akaveero okutikkula ebiseera ebisinga obungi omukazi asigala waatudde. Buli lw'okomawo omukazi omusanga akutte ku ttama n'olyoka omukazi n'omubuuza kiki esikkolera wano? Lwaki olwenkomawo weenyiiza? Lwaki onyiiga? Lwaki toyagala kunyumya nange? N'otasobola kuzuula nti omukazi ono alabika yakyaliddwa ekizibu. Abakazi ebiseera ebisinga obungi lwa butoogera naye basanga embeera ey'obuzibu nnene nnyo kyokka nga gwe wamugja ewaabwe gwe wakeera enkya n'omukwana n'omuleeta mu maka go. Okitegedde? Ebiseera ebisinga obungi abakazi bano be musooka okuwasa ewaka n'asooka n'akyala mu maka go mufiirwa nnyo ebirungi bye babeera bazze nabyo abakazi be muleeta ab'omulundi ogwokubiri ne batavaamu kalungi.
Akati mulina okwegendereza ku nsonga eno wakati w'abakazi bammwe. Omukazi bw'akyalirwa ng'embeera tomusasulangamu kuwasa mulala, tomusasulangamu kumulekawo, tomusasulangamu kumusuulawo, tomusasulangamu mweyisizaako bubi, tomusasulangamu kumuboggolera. Ekikadde kye kivaamu ekipya. Omukazi w'omu maka ono olina okutuulanga mu buzibu bwe n'otuula naye ne mwogera ku nsonga ez'enjawulo ez'ekyama aba ajja kukubuulira bingi ebikwatagana ewaabwe. Era bw'oba obisobola n'obyenyigiramu. Ewaabwe basobola okuba nga ebintu ebyo tebabiwuliriza ng'era tebabyagala nga tebaagala kumanya, era ng'eddiini nnyingi tuula ne mukazi wo mubeereko embeera gye muyitamu, embeera gye mwetereezaamu, amaka go galifuuka ag'eddembe. Omukazi ng'aliko omuzimu nga gubadde gumubanja, obubonero bungi nnyo bw'asobola okulabibwako oba bw'osobola okuyitiramu okusobola okumuzuula n'okumumanya. Okitegedde? Omukazi aliko omuzimu aba afuna obusungusungu ate ne bumala ne bwamuka. Omuzimu bwe guba gukubanja omusajja guleeta obubonero bungi bw'osobola okulabirako. Singa muzaala abaana ewaka, abaana ne babeera nga bameketa amannyo, wabeerawo omuzimu oguba gubanja ku sayidi zombi. Gusobola okubeera ogwa taata w'omulenzi oba jjajja w'omulenzi gw'omusajja eyawasa. Emizimu egyo gye gitera okumekesa abaana amannyo. Era oba olina kutambula ne weezuula gwe omusajja nannyinimu, kubanga ekikubanja kirina kukwata baana. Omukazi aliko amaanyi ga kabaka ndawula, ebiseera ebisinga obungi totera kubeera na musajja wo wuwo yekka. Ebiseera ebisinga obungi omuntu atudde mu nnyota ya kabaka ndawula, abasajja b'obeera nabo atera okubaayo n'omukazi omulala. Omusajja gw'otera okufuna atera okuba ng'alina amaka ge. Lwaki? Nti kabaka ndawula atera okukkira mu kabonero ak'emmunyeenye ak'omwezi k'olaba ku mizikiti. Era kabaka ndawula yeeyisiza ddala mu mpisa ey'ekisiraamu nga bw'ogiraba. Omukazi atudde mu nnyota ya kabaka ndawula kizibu okubeera n'omusajja n'atalowooza kuwasa mukazi mulala. Omukazi aba atudde mu nnyota ya kabaka ndawula, omuzimu oguba gukutuddeko guba tegwagala kukulinnyira buli budde. Guba gwagala mu wiikisi 2 obe ng'okikolamu waakiri enfunda 3. Omuntu atudde mu nnyota ya kabaka ndawula, ebiseera ebisinga obungi omusajja gw'oba naye ekyo kiseetingibwa bajjajjaabo, gwe ne wobeera nga tokyagala. Omusajja we atera okubeera n'amaka 2. Okitegedde? Kyokka waliwo akabonero akamu akaleetebwa omuzimu era omusajja n'atakategeera, omukazi oyo n'amufiirwa. Eriyo omuzimu ogutagala kuwunyirirwa lusu lwa mukazi mulala. Omusajja singa omanya embeera eyo n'okyesalako, mwatta amaka gammwe gagaggawala. Omusajja bw'okozesa empaka n'okikozesa ekifuba, amaka gammwe musiraana era ne mubeera nga temufuna mirembe, ne mu nfuna ya ssente n'emirimu giba gigootaana, kumpi kujula kugoba ku mirimu. Eriyo omukazi agirako omuzimu nga gwe tegwafumbanga na mujja waagwo, nga omuzimu ogumuliko ebiseera bye nga mulamu teyafumbanga na mujja we. Omukazi yenna buli lw'ovanga mu bwenzi n'okomawo n'olaba ng'akyuse ng'atabuse ng'anyiize naye nga gy'okoledde obwenzi tabaddeeyo, ebiseera ebisinga obungi tuula wansi weenenye ekikolwa ekyo. Ne bw'oba mwenzi otya, naye nga buli lw'oyenda okomawo omukazi ng'olaba akyuse oba ng'aloota ng'oli n'abakazi aloota by'obaddemu, ebiseera ebisinga obungi tuula weenenye ekintu ekyo okyejjuse oleme kukiddamu. Omukazi yenna bw'obeera ng'obadde n'omukazi omulala oba mu bwenzi, omukazi enkeera n'akuwa ekirooto n'aloota bye wabaddemu byennyini, musiriikirire kuba teyabaddeyo, wabula kyejjeemu bw'ejja. Bw'ozuulanga nti omukazi gw'oyina mu maka ng'oggyeko ebbuba, mulimu abakazi abamu abakola ebbuba olw'okuba akulabye ne gundi, abo si be ŋŋamba. Naye waliwo omukazi gw'oba naye n'aloota ekirooto n'akikubuulira nga bw'okiwulira gye wabadde n'omukazi omulala, firimu bw'etyo bw'eyogera. Ebiseera ebisinga obungi oba olina okumanya nti omuzimu ogumuliko tegwagala nsundala. Bw'obeeranga ne mukazi wo
obanga omuzimu gwe gumulinnya ku mutwe oba ne gwogera nga gukugaana abakazi abalala gukkiririzeemu guwe ekitiibwa beera ne mukazi w'omukuumagane matiro oyo ow'omukalo gwe taseerwa nsava mugumireko omuwangaalireko amaka go ojja gajjamu ebyobugagga. Okitegedde abasajja abasinga obungi abatera okuggwamu amaanyi g'ekisajja ky'oba olina okumanya nti akasolo k'omusajja kayitibwa omulongo kasowole omukulu ate omulongo kasowole omukulu ye kabaka bulamu mu kituntundu eky'olubereberye. Abasajja okunafuwa amaanyi g'ekisajja ennaku zino balanga buli musawo yenna yenna okufuna ettutumu alina kulanga maanyi ga kisajja eddagala nti nze ndirina. Lwaki? Nti okusuula obuwangwa n'ennono endwadde nnyingi zisensedde nnyo mu bantu ne zifuuka ez'okumwanjo. Kati olwaleero oli bw'ateekawo akalwaliro ke nga katunda ddagala lya kinnansi oba habo, ebiseera ebisinga obungi bw'atalanga ddagala lya maanyi ga kisajja eddwaliro lye terifuna linnya. Kiki ekireetawo embeera eyo? Ekireetawo embeera eyo nti abasajja gw'otuddemu obwa ssaalongo obwa ssaabalongo obukulu kubanga akasolo ke kazaala abaana. Kakati amaanyi ga kabaka bulamu seera ebisinga obungi ge gaba nafuya obusolo. Kabaka ng'akubanja ng'atambula n'omuzimu gwammwe ogw'ekika omukulu ogwasamiranga. Soogera ku buli muntu nti gundi aliko omuzimu gundi aliko empewo emu. Njogera ku muntu ng'oliko ennyota nga naawe okimanyi nti oliko obuyinza bw'ekika. Abasajja bwe batyo bataataaganyizibwa nnyo mu maanyi g'ekisajja era nga bw'aba n'omukazi akyamukira mu kaseera kali. Eri omusajja atuuka ku mukazi n'alebera bulebezi ng'omukazi alina munyonyoogera nnyo omusajja okusobola okuyimirira naye ng'ate okuva mu buto bwe nga si bwe yali. Wabula ng'embeera egenda emutuukako obutuusi olw'okuba ebbanja ly'ayina mu bwakabaka. Oluusi mu kika kabaka ababanja n'osanga omusajja ng'ayimirira masomi. Oluusi ayimirira naye nga tasobola kubeera n'amaanyi nga teyeereega bulungi kimala. Ebiseera ebisinga obungi amaanyi aganafuya amaanyi g'ekisajja abeera kabaka bulamu ng'akubanja. Ebintu ebisinga obungi mulina okubyegendereza. Okitegedde? Amaanyi ago gabuza apetayiti. Amaanyi gonna nga bwe tugoogedde apetayiti ebulira ddala okusinga ey'abakyala. N'obeera n'omukyala nga bw'oteesa nti twawula ebitanda omukyala akkiririzaawo. Kale no mulina okwegendereza ensonga ezo ate mulina okutambula n'okumanya era mulina okwezuulanga ennyo. Mwegendereza ebintu by'ensi, ensi si kuleekaana. Abantu be mubeera nabo mu maka ebiseera ebisinga mubeegendereze ayinza okuba nga yaggiddemu omukisa gwo. Oyinza okupaala ne gundi olw'okuba yanyirira ennyo mukazi wo waka n'omusuula ebiseera ebisinga obungi ogenda okulaba bye wagenderera nga tobifunyeemu. Era abasajja bangi abazze tebeeguya bakazi nga bazze bawasaawasa naye nga bw'onoonya ne gw'ayina kati nga naye akusobera era ng'oyogerera wamu nti bakazi kubula. Kyokka nga gwe yasooka ye yali omukazi omutuufu naye olw'obutamanya n'amuyita ow'ekisiraani n'amuyita omukazi ow'ebizibu. Teri bulamu bwangu bw'ogenda kusanga. Teri mukazi gw'ogenda kusanga omuwase nga talina bizibu waabwe. Famire ezisinga obungi amayumba agasinga obungi galimu ebizibu. Era ogenda okuwasa ow'ebizibu naawe oba wa bizibu. Bw'ogenda okuwasa omukazi gw'oyita ow'ekisiraani naawe oba wa kisiraani. Ekisiraani kiwasa kisiraani. Embwa ewasa mbwa. Omusezi afumbirwa musezi. Bw'ofumbirwa ng'omusajja ng'oli mukazi ne bakusalirayo ekitambo ky'oba olina okumanya nti ne wammwe ekitambo mu nnyumba gye kiri. Ekitambo kigenda wali kitambo. Embwa tesobola kgenda ku nte. Okitegedde? Ebiseera ebisinga obungi munoonye bakyala bammwe mubamanye. Ekiviirako abakazi okukola obwenzi oluusi ebiseera ebisinga obungi abasajja obutafuna budde bunyumyamu na bakazi baabwe. Nyumya ne mukazi wo mubuuze ky'ayagala. Ne bwe mubeera mu kitanda tula n'omukazi omubuuze nti gwe osinga kwagala ki? Nga ne bwe mubeera mu bikolwa by'omukwano olina omubuuza nti gwe osinga kwagala ki? Leka kusirika nga busirisi weefuula dikiteeta omusajja omukambwe ennyo wakola okuba wasoma. Oleme kubangako na by'otuulamu na mukazi wo mubuuza gwe ng'obiyita byakwesiruwaza. Eby'emikwano tebiriiko muntu mukulu. Eby'emikwano bw'obituukamu mwenna muddayo buto ne mubanga abaana abato. Eby'emikwano amakooti go n'amasuuti n'eddiguli olina biteeka wali kuhanga waggulu n'olugezigezi lw'olina ne gaalubindi z'oyambala.
oyina bissa wali bwe mutuuka mu nsonga z'ekisenge ddayo obuto mwenna mufuuke baana bato mutuule mwogere ku nsonga z'amaka gammwe mwogere ku bintu ebikusike mwogere ku by'omukwano yogera nti bwe mba nkwebaseeko osinga kwagala ki ebintu byonna mubyogerengako kubanga amaka okubeerawo gasinziira ku kisenge amaka okubeerawo gasinziira ku byama bye mubeeramu mu kitanda amaka okufuna essanyu gasinziira ku byama bye mubeeramu mu kitanda omukazi singa ayagala mwegatta omusajja ng'ogaana nga weeteekamu olugezigezi ebiseera ebisinga obungi mufuna ebizibu mu maka n'amaka obutabaamu ssanyu omukazi waka bw'atasanyuka n'omusajja gy'olaga omusaala tosobola gufuna nga bw'ogwagala omukazi waka bw'omuleka ng'anyiize ne ku mulimo bakama abo mubeera mu kukyankalana buli budde omukazi waka lw'omusibula nga teyafunye essanyu lya kiro ebiseera ebisinga obungi ne ku mirimu naawe tofunayo ssanyu olw'ensonga nti omukazi yatuddemu ekitundu ky'abaana ab'olubereberye abaana be balongo b'alina wansi abaana bwe babeera nga tebafunye essanyu n'omusajja gy'olaga tosobola kufuna mirembe tuulanga ne mukazi wo ne bwe mbeera mu kitanda amaka gasibukira ddala mu kisenge kubanga omukyalo oyo okufumbirwa mubeera mwajja kutta kyama muzaale abaana ekyama kye mwajja okutta kye kivaamu amaka gammwe obulamu n'obuwangazi okufuna ekyokulya n'ekyokunywa essanyu n'emirembe n'okuganja mu nsi n'emirimu okweyongera mirimu gyammwe n'emmaali okwala amaanyi gonna gava mu kuba nti muli bumu gwe taata ne maama amaka tegasinziira mu ddiiro amaka tegasinziira mu bantu amaka tegasinziira mu luggya amaka tegasinziira mu kiyungu amaka tegasinziira mu mboozi zammwe ze mubeeramu amaka gasinziira mu kitanda mutuulanga mu kitanda ne mwogera ku nsonga z'amaka gammwe n'ez'ekisenge ensonga z'ekisenge z'ensonga z'abakulu olugezigezi olulekanga mu ddiiro bw'oba oteekako gaalubindi ozirekanga mu ddiiro bw'oba wasoma olina diguli ozirekanga mu ddiiro amakooti go n'amasuuti obirekanga mu ddiiro okwegaggasa n'okwefuula ow'ekitalo dikiteeta abasajja abamu ewaka temulina mboozi temunyumya n'abakazi bammwe olw'okuba mubalabanga ab'owansi ebyo byonna mubirekanga mu ddiiro omukazi olina akadde k'otuuliramu naye n'onyumya naye nga bw'onyumya ne boosi wo ku mulimu omukazi n'akubulira ky'ayagala ebiseera ebisinga engezigezi zammwe zireetera abakazi abamu obutabeeyabiza eri omukazi afumbirwa mu maka ng'ayina mayanja omulongo mayanja tulina wa mirundi ebiri waliwo mayanja atudde mu bwannambyo bw'olubereberye omusambu ogutudde mu ngo ate tulina mayanja eyazaalibwa omukadde nazibanja mukazi musese yakeera nkya ng'olubuto olumuluma n'afukamira ku kkubo n'azaala amazzi eriyo mayanja eriyo omukyala ayina mayanja oyo ow'omugga omusajja walemererwa okutuula ne mukazi we naye nga mukazi we yajja n'obugagga mu maka omukazi n'abeera ewaka ng'ayina ekizibu buli wegatta naye asigala alumizibwa oluusi omugongo naye olw'okuba oli dikiteete waka weeyombyayombya oboggoka buli kimu nodda n'obuuza buli kimu lwaki mwalese sabbuuni eweeru lwaki temuyingiza bintu biki n'otuula ku mawulire n'otuula ku tv n'otuula ku ssimu n'obeera ku whatsapp n'ozivako ssaawa 9 ojja buzzi kwegatta ku makya bwe bukya n'ekyayi omunywa ku mulimo omukazi tafuna budde bwo omukazi alina ebyama byasirikidde amaka gonna gayimiriddewo ku kitanda mu kisenge mu byama omukazi tatuula naawe ekkubulya nti nze njagala kino omukazi n'ojjoobeera nga weegatta naye naye ng'olina by'otatuusa ebyo nayo biviiramu abakazi okwenda mu maka abasajja abasinga obungi muvumirira nnyo abakazi nti benzi mu maka naye ng'ate oluusi mmwe mukireeta eriyo omukazi asirikira ebyamu ebbanga eddene n'awulira nga yeenyiyiddwa ye n'abasuulako busozi ategeera aba ategedde muve muwawa abaami n'abakyala mukuziddwa mu maka gakula omuwawa byonna bivudde kusuula buwangwa na nnono abaana baatuuzibwanga ne babuulirirwa basenge ewaka ne bababuulirira olwaleero mubuulirirwa basenga baku maleediyo olw'okuba amaka mwasuula obuwangwa n'ennono empewo zakyankalana osanga taata takolagana na senga awo mu kyalo takolagana na kitaawo n'osanga kitaawo nga takolagana na jjajja mmwe kati omwana olifuna ddi omukisa ogumanya ebintu eby'enjawulo ogumanya amaka nti bagagumiikiriza batya sijja basuulako obusozi weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.